My name John Kakama mwana wa bulenzi kyokka okwawukanako ne banne abalala ye yazaala otalina mikono gyombi newankubadde banne bafanaganya ekikula bayita mu kusoomoza okutagambika abo ne batuuka n'okulemwa okusoma ye Mukama yamuyamba n'afuna bamukwatako era omwaka oguweddeyo omu ku bayizi abaatula ebibuuzo bya siniya ey'okuna ku Kigezi High School. Ekyewuunyisa nti omwana ono awandiisa bigere kyokka ng'afa okola nga byawandiika bitegerekeka eri abanamugolola. Kati ng'ebavudde mu bibuuzo bino kye bijja birangirirwa olunaku olw'eggulo tutinyetinye okutuuka ku kyalo Kataleega mu muluka gw'Ennyanga mu ggombolola y'e Lubaale Entungamo olwo nga tutegedde nti ono y'omu ku bayizi abayitidde waggulu ddala. Kakama tumusanze adalya kyokka nga yeebaza Kabamba Ggulu eyamukwatiddeko n'ayita ebibuuzo bino. When I was in Form 4, every time I used to go to chapel to pray to God, requesting him to give me good marks. Onagamba nti watuuse atandise okulengera gy'alaga anti ekirooto kye ky'okubeera puliida agamba nti bwe bansolo yandibanga agikutte ku bwoya. I need to be a lawyer, so I'm also happy that I've managed to make A's in the subjects that I want to take in A levels. Mu lugendo lw'okusoma kwe agamba tayinza kwerabira basomesa be abamu abaatuukanga n'okumuwandiikirako olwo ng'ebigere bikooye. They used to help me in everything, even reaching at the point of writing for me in the book. Like when I get tired, they used to help me. Okay, they cared a lot to make sure that I get good marks. Abraham Akampulira akulira essomero Kigezi High School agamba nti mu baana abangi be yakasomesa bukyanga afuuka musomesa abadde yaludde okulaba omwana afaanako nga Kakama. Is a special boy because he believes in himself, is confident, and if it comes to collaboration, he wants to work with everybody. N'abatuuze ku kyalo omwana okwakuliddeko n'ab'eŋŋanda bagamba nti empisa akugasi n'okufaayo kwe byandibanga bye bimu ebyayamye Kakama okusobola okusoma obulungi. Tubasanyufu nnyo okulaba nti akoze bulungi senior 4 kuba nti tubadde tuexpectinga nti ayinza kukola bulungi kuba mwana mulungi alina empisa nnungi yakora gye nahura nashemererwa nasiima Ruhanga n'abashomesa bakumushomesa Kigezi High School nasiima Ruhanga munonga abwa compassion eyamukwatireho katuyamba na school fees. Baba Kigezi High School ne Compassion International abazi bawerera omwana ono bagamba nti bagenda kussa ku mukono wadde okumwabulira bakufa okulaba ng'asoma atuuke ku mutendera ogusembayo afuukire oyo nga bw'ayagala.